all the people you see here are our partners and sponsors for the fire concert that's happening on the 9th of September. We really thank you so much for making this happen. It's been a long time coming. We got a lot of pressure from not only the media but even the fans. And at some point it came off as if, we don't want to do a Winnie Nwagi concert. But I'm so happy that finally it is happening. And with the partners that we really wanted to do this show with. I would like to extend my sincere gratitude towards the media. Mani omutabawo naffe tetubawo emirimu gyaffe gyesiba mukola omulimu gw'amaanyi oba mukoze omulimu gw'amaanyi okuteeka music industry ku ntikko. We thank you so much, and as Swans Avenue we encourage you to continue doing that. When we win, you also win. We win as a country. So I'd also like to speak to why for this event we partnered with KT. As you all know, KT is one of the leading promoters Naddala ku ground. Twalabanga tetwagala kukola bukozi kiggulu tumale kiggwe. KT alina amagye in different cities, different towns, and it was always our dream to partner with somebody like that. Anasobozesa okutuyamba okukola successful event not only in Kampala, Elugogo, but also in different towns and cities. Yeah, so we are really happy and looking forward to giving everybody a very good experience. And let me also point out that not only in Kampala, but also in the different towns and cities that we are going to, we want to make sure that we take a very good experience in terms of production, so that everybody gets to enjoy a very good Winnie Nwagi concert. So thank you so much. And with those few words, atumujjukira byatandikira wano oba kati sakafu tukawo lwaki kagenda kasasa n'ensi yonna tetumanyi mpaka yalikola embewo akoofe tukatandika okusindika. Nzijukira nga Nwagi atandika olugendo lwe olw'okugenda mu nsi hitting stardom teriba byangu nnyo naye yali rated next ow'omwaka 2014 naye yastrugglinga nabeera namba 2 nafuna omukisa omukyaza ku show yaffe Chekula buli kumakya bagiyita ekyenkya era okuva ssaawa 12 mpaka ssaawa 3 ez'okumakya. Olugero era atandika otandike naye nze ndi musanyufu okulaba nti Swans omwana mufudde ekyakabiri. Nwagi okikuba, Nwagi okola kyeyagala, Nwagi totiisibwatiisibwa kubanga abantu tebafaanagana nze bwe ndowooza. Okubeera bw'oli nga bw'oli ekyo ky'oli era mumanyi ogenda kuteekawo konsati ey'amaanyi. Nga ikosa kirisose tukwagaliza bintu kireerere. Again, tujja ku ludda lwaffe olwa Ayogede munange tubatandise okuva ku tiketi amanya otukawanika wansi bwetukatika wansi twaziruse ebyo tulyanguya kakati gwaleero kabasente zimuze sente zira
batandika beera ku bikoto byaffe social media olengera kukenderwawo obusobe bagamba ki obeera ku show zaffe eza entertainment zibeereko tulina followers tulina akalisanyo show zaffe zirabe buli oziraba ate nga ffe tujja amaanyi okuwa anaabeera alaba era yajja okufuna omukisa okuwangula anaabeera asoma okapula yajja okufuna omukisa okuwangula tubaganiza ekisinga mwebale nnyo mwebalire ddala olumpulira ennaku zino bakazanya nga kali mu luzungu ne bakazanya mu station z'oluganda njagala okwebaza bwenna aba media houses basobodde okubeerawo mwebalire mwebalire ddala ndiwo kwogera ku bwa KTVEX njagala obategeeza nti ennaku z'obwezi ziri zawedde dda ziri 9 September Winnie Nwagi cricket oval ebigogo byonna byetukola wano olwaleero tubeere nga ffenna tuguliza ekigambo kiri kimu 9 September naye mu ngeri emu njagala bategeeza nti tulina concerts awalala tulina embalala gyetulinga 10 September tuli Masaka ku Maria Flow embalala tuli ku Agin Hotel ekifo ekisinga obulungi mu Masaka Masaka tuli ku Maria Flow nga 11 kugenda kuba Sunday then tukomewo ebulaga ku Lwemitiana nga 16 ku Lwokutaano Saturday tugenda kubeera mu Entebbe Road Ssebugu ku Licard Resort nga 17 ate ku Sunday nga 18 tugende mu Kolo ku Calling Hotel. Abatulaba ku mikutu egy'enjawulo njagala okubategeeza nti tickets zatandise dda okutundibwa era tukozesa ebifo eby'enjawulo okutunda tickets okusobozesa buli muntu abeere nti waali asobola okugenda n'awuka aba Jukala Solutions nga basangibwa ku Prime Complex ekizimbe ekiri ku nguudo 2 either ku Wilson oba ku Johnson edduuka C24 balina tickets zino osobola okutuukawo ate bw'obanga oli Kamooja Kololo ebifo ebirala osobola okugenda ku Soothing Spa Asia Mall tickets weziri osobola okugenda ku Positive Emotions Garden City tickets weziri osobola okugenda ku Buganda Road ekizimbe ekisingawo obunene bakita Senana Building kuliko Senana Supermarket waliwo n'Elvira tickets weziri ne ku Swans Avenue wano wennyini industry tickets weziri ate obanga akozesa nnyo downtown oba ebitundu ebiriraanye park ku Mega Standard Supermarket tickets weziri ate era ne ku offices za KT Events ezisangibwa enajja nankumbi ku masanyalaze awali Pacific Carbon nawo tickets weziri njagala okukubiriza Bannayuganda nti twettanire okugula tickets nga mukyali kuba ennaku zino ab'ebyokwerinda ebire cricket obo gye tusuubira nti nnene babaako limit ne bagamba nti awo kimala kati olw'olutera okwagala okugula tickets awasembayo ojja kwesanga nti bonna alinda obuli wali wennyini awasemba oyinza okusanga nga obudde bukubiseeko so bw'oba oyagala ticket oba tebo $2,200 osobola okuba 0756-962-621 0756-962-621 esimu eno bw'okikuba tiketi yo ekuleetebwa ku bwereere bwonna wooli mu Kampala so mwetanire okubeera nti kugula tickets in advance omanye nti gwe wali ku mulyango bw'otuuka oyisibwanga bukungu lw'oyingira buyingiza nga KT Events njagala okwebaza Swans Avenue abakkiriza okukolagana nabo Swans Avenue nja kwogera mu Lungereza kuba ebigambo biriyo mu Uganda. Swans Avenue is arguably Uganda's #1 record label. Arguably Uganda's #1 record label. So nga KT Events tulina essanyu kuba ekintu kino ffe tusinga kati ate bwe tufunayo asinga omulala ne tubeera nga tukolagana naye abalabi abadigize abakazi ba music wa Uganda mumanya nti it will be a win-win. Capital FM
ne stations zayo endala tuli basanyufu eva tukolagana nabo Joint Color Solutions mukola ebintu birungi ebyomulembe tutera okukolagana nammwe libraries through its brand. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning. Thank you all for making time to come and be here for Fire Baby. First of all, I want to thank my management, Swans Avenue, for this opportunity. And my sponsors, Ayogede TV, Capital FM, Labia, Petty Events, Joint Color Solutions, Fireworks 7,000. Yeah, these people are going to, oh my God, I cannot wait what they're going to bring to the table. And I'm so excited. At the same time, I'm nervous. I can't deny. And not forgetting EOTV, it's part of the sponsors. Also, I want to thank the media. But you know, everything you've done, Gina was she did. So the media, this goes to my fans, especially the magicians. I want to thank my fans for loving me. They've loved me so much that, you know, it doesn't matter what you say about me. Like, they love me regardless of what they say. And I promise them a good show. Like, you're not going to come for nothing. You're not going to regret. I'm going to give you a show on the 9th of September at Lugogo Cricket Hall. It's going to be a Winnie Nwagi fire concert. It's going to be the show you've always dreamt of, because most of my fans have seen me perform at so many shows. So they know what to expect. And please, let's feel Lugogo. Let's feel it up. Forget you say. Basigaro space ya wadia chibiti everywhere to so town. Let's feel up Lugogo Fire Baby. I think that's all. Thank you so much. We were show you about concert kind of like a veranda graduation day. We are overwhelmed by the requests from our fellow musicians or artists that want to perform that day. Sitera nnyo kwagala kugaba bubagi bwaffe bwe tutegese, but just know that wonojja ojja kuba entertained paka show eggwa. I feel like nja kuba ngiriza way too much. Oh, I just have a Wednesday. Kubasangala ate osubwe ebirala eri abagamba nja kujja saawa ze n'abantu wedde walina kusitera okitegeera kigamba. Yeah, so just know that Okutegekera a very, very good experience. Everything is going to be deliberate, thought through, a very good production, sound, lighting. So, fenga abategesi kitukakatako nnyo okulaba nti wazze okulaba Winnie Nwagi nti first of all owulira buli luyimba lwe kuba ennyimba zaazirina alina tata nga 2 ez'ennyimba era kwegamba kibadde kikola sense okumala obudde buno bwonna nga tubadde turehearsing ennyimba zino ate netuuka wali netuba nga tugenda ziisambiisa, you know. So we have that all planned out. We know that Winnie is going to give you over a 2-hour performance. Over a 2-hour performance. So
each time to be very mindful of it. Era twagala making sure nti experience it tujidda. Events, only all stars, Belgians, Nawi, Lwaki Balwawo Okutegekera Winnie, and of all places, why Balwawo Okutegekera. Okay, era nga We are partners. KT Events is partnering with Swans Outfit. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go as a team. Swans, wherever you go, it will go fast. Wherever the KT Events, as a team, it will go far. ojja kwewuunya mwami Keti oyo tumwebuuzaako nnyo why wano tukoze tutya. Abasinga maybe Keti mumanyi from events, but tujjukire nti he's run the most successful band, Eagles Production, for a very long time. So omusajja ono yagalagana ku ground atusinga okitegeera. So fetwasalawo era kino we were looking forward. I don't think kyeno twali tujja kikola era kyokulaba etuta ebbanga, and we've been having a discussion since 2019 okitegeera, ne tukola dates ate COVID najja ate okitegeera. Because we just didn't want to do a one-off when I Kampala, so we are partners. Era manyi nti binene nnyo bye tugenda okusobola okwachivinga than bwe kyandibadde nga tukikoze ffekka. Yes, you have a valid point, naye kansubire nti tutanyiza bulungi ensonga eyo. Silence, please, silence. Performances zigenda kubanga ziri down in time again, so tewali space for that.